mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbalaga eddagala eryo naddala mmwe abali ku kyeyo ng'osuubira okuddako wano e Uganda. Njagadde nkulaga eddagala eryo enkola gy'olina oddikolamu naawe ng'oli wano Uganda naye nga weetaaga otunuulire ku ddagala eryo. Ddungi nnyo, lyakweyambulula wamu ate nkulage n'ery'emikisa, lyakweggyako ebyo bikumazeeko emirembe okugeza ng'ebisiraani, weggyeko olutwe, weggyeko obutaagalibwa obutaweebwa. Kikulu nnyo obeere ng'onaba ku ddagala eryo. Njagadde nkulage enkola gy'olina oddikolamu okulisekula. Olisekula otya okulifuula eddagala eryo erigenda okuyamba okuggyako ebyo ebikumazeeko emirembe. Mukimanyi bulungi nti ekyamazima buli muntu osaanidde obeere ng'onaba ku ddagala, obeere nga weggyakokko ku ebyo eby'enjawulo by'oyitamu. Beera ng'otunuulira eddagala lino ddungi nnyo. Beera nga weetegereza. Njagala tutandike ebikola ebirimu, tutandike nalino ery'okweyambulula lye tuba tutandika nalyo. Gwali wano e Uganda osobola oddinoonya n'olisekula bulungi n'oba ng'onabako mpolampola. Tutandise n'oluwaanyi, ebikola by'oluwaanyi bibiri oba tumuyite ogumulamula, ofune n'omunnyu, ofune ne muleke oyayitibwa muleke. Funako obukoola bubiri, tugenda disekula ogenda kulaba. Ofune olukando oluyitibwa lukandwa. Olukandwa lulungi nnyo oddugatta mu ddagala ery'okweyambulula obeere nga weekandulako ebyo ebikumazeeko emirembe. Eyitibwa ennongo. Ennongo eyo nayo nnungi nnyo okubeera ejja kuyamba okwerongoosaako ebyo byonna ebikumazeeko emirembe. Eyitibwa ennongo. Ennongo ejja kulongoosa. Ekyo kiyitibwa ekifuula. N'ekifuula kirungi nnyo okubeera ng'okisekulira mu ddagala eryo ly'ogenda okusekula naddala eryo ery'okweyambulula. Oyayitibwa bawolola, ne bawolola oyo naye mulungi nnyo omumusekulira mu ddagala. Kati oluyitibwa olunyerekete oba akambula. Akambula ako nga bw'okalaba obeera okafunye, ggyako buno obuntu obulanda, obubeera bulanda, beera ng'obuggyako nga tonnaliteeka mu kinu kulisekula, oba obeera ng'obuggyako omale naliteeke mu kinu. Tufune n'amazzi ga mukoka, nago makulu nnyo mu ddagala eryo ery'okweyambula ery'okweggyako ebikumazeeko emirembe. Ofune akazunzanjuki keeko, nako kafune bulungi, kajja kuyamba. Ofune n'akeeyeeyo, akeeyeeyo akatono ako ak'omu luggya kakubirizi, watugenda kayita akeeyeeyo. Kati eddagala lyeri ery'okweyambulula nga bw'oliraba ddungi nnyo, lifune lyakusekula. Tugenda diteeka mu kinu nga bw'olaba. Wano nsoose ebbalaga lyakweyambula naye bw'oba ogenda kusekula eddagala soosaamu lya mikisa byoba osooka okusekula. Lino ery'okweyambula lirina okusembayo ng'osekula, lwakuba wano nsoose ebbalaga lyakweyambulula. Kati bw'oba otandise okusekula n'omunnyu guno ogusekuliramu bulungi nnyo, weetegereze olaba wantu awo bw'otyo oguteekamu omunnyu bw'otyo n'osigala ng'osekula. Omunnyu n'ogusekulira mu ddagala eryo ery'okweyambulula, kuba omunnyu ogwo mulungi nnyo nagwo kubeera ng'oguteekamu. N'amazzi ga mukoka nago era oyiwamukko mu eryo ly'oli mu kusekula ery'okweyambula. Yiwamukko ku mazzi ga mukoka nga bw'olaba bwe ndi mu kikola, naye bw'olina okukikola bw'otyo kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Kati lyo liwedde okusekulibwa, eryo ery'okweyambulula liwedde okusekula nga bw'oliraba. Kati bw'omala oddisekula lifuna akantu akalungi, oba kiveera nga kirungi kiyonjo, oba mukeeka oba lusaniya, beera ng'oliteekako. Lyanike mu nnyumba oba mu kisiikirize ewava omusana likale bulungi. Bwe limala okkala nkusaba obeere ng'oliteeka, toolako katonotono. Funa w'olisiba olitereke bulungi, obeere ng'otoolako katonotono nga bw'oteeka mu bbaafu, obeere ng'onaabako. Obeere nga weeyambulula ebyo bikumazeeko emirembe eby'enjawulo. Era bw'obeera onaaba eddagala eryo olina ddinaabira bweru. Bw'obeera olinaaba eryo ery'okweyambulula beera ng'oyogera by'oyagala okweggyako. Ogambe nti gano mazzi ga mukoka gankokooleko ebisiraani, gankokooleko olutwe, gankokooleko ebyo byonna ebitali birungi kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Ogambe nti kano kambula, kanyambululeko ebisiraani, kanyambululeko olutwe, kanyambululeko obutaweebwa, kanyambululeko obutaagalibwa, kanyambululeko ebyo byonna ebitali birungi kazunzanjuki abizunze ng'abizza gye byava. Era ogambe nti no lukandwa lunkanduleko
obudibo, lunkanduleko olutwe, lunkanduleko obutaagalibwa, lunkanduleko obutaweebwa, lunkanduleko ebisiraani, lunkanduleko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanyo kyabizunze ng'abizza gye byava bw'otyo beera ng'ogenda oyogera ku ddagala eryo eririmu. Ogambe nti kano keeyeeyo kanjereko ebyo byonna ebitali birungi, kanjereko ebisiraani, kanjereko obutaagalibwa, kanjereko ebyo byonna ebitali birungi. Kazunzanyo kyabizunze ng'abizza gye byava bw'otyo kigenda kubeera ddala kikulu nnyo beera ng'onaaba ku ddagala eryo. Eryo lyakweyambulula. Bw'oba omaze oddinaaba ebbaafu mw'onaabidde eddagala eryo togiyingiza mu nnyumba, gireka ebweru. Bw'omaliza okunaaba eddagala eryambulula, kati ate lyatutunuulire lino ery'emikisa eritangaaza emikisa gyo. Bw'omala okunaaba eryambulula, kati oba oteekeddwa okunaaba lino ery'emikisa eritangaaza emikisa gyo. Kati bw'onaaba eddagala liri lye wasoose okunaaba n'olinaaba ssaawa 2 ez'ekiro, ssaawa 4, 6, ate lino ery'emikisa linaabe obudde nga bukya 12, 12:30, beera ng'onaaba eddagala lino. Kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Lino ddungi nnyo, litangaaza mikisa gyo, otangaaza emikisa. Naye olina kusooka kunaaba liri lye twasoose okunaaba eryambulula, n'oluvannyuma kati naaba ery'emikisa. Funa ebbaafu empya, tulabye oyo muweebwa nga bw'omulaba. Kati ate eryo liyitibwa muzzaŋŋanda. Omuzzaŋŋanda gwego ako kayitibwa akasekera akatalina maggwa. Fune akasekera akatalina maggwa. Ako kafugankande, bukola bwa kafugankande. Ate luno luyitibwa olweza. Olweza oyo ayitibwa mukasa. Mukasa owa wansi y'oyo mukasa. Ate oyo ayitibwa kayaayaana nga bw'omulaba. Oyo namirembe, namirembe omukazi. Tunula eddagala lino ligenda kuba likuyamba, litangaaza mikisa. Eryo bbombo. Kati ku bbombo lino, ebbombo nkusaba oggyeko obuntu obwo obulanda, tobuyengerako, beera ng'obuggyako ku bbombo okwo. Kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Bw'omala okubuggyako nayo ligattemu. Bw'omala okufuna ebbombo bulungi nnyo, nkusaba ofune njagala ofune omukaabira, funako obukoola bw'omukaabira, ofune nabbugira. Oyo nabbugira nga bw'omulaba. Kati eddagala eryo nga bw'olirabye, ogatteko n'embutamu eyitibwa embutamu nga bw'ogiraba. Ogatteko ne mavi ga mukulu. Mavi ga mukulu naye mulungi nnyo. Olwo lusiiti, n'olusiiti nayo lugattemu, obukoola n'obutititi nayo lugattemu mu ddagala ery'emikisa, lulungi nnyo. Eddagala eryo nga bw'olirabye bw'oba oligatta, okuggyako ekirala akabba mutima, funa n'akabba mutima nga bw'okalaba. Kafune nako kagatte mu ddagala eryo ery'okunaaba. Eddagala eryo lya mikisa, litangaaza mikisa gyo. Beera ng'olinaaba, olina kusooka kweyambulula bulungi. Kati obudde we bukya, enkeera ssaawa 12, naaba eddagala eryo olinaabira liryengere mu bbaafu nga yo yeetongodde endala. Ate wanaabidde liri ery'ekiro si olina okunaabira lino. Nakugambye nti oba ogenda kusekula eddagala ery'emikisa lirina okusooka mu kinu. Jjukira oba n'ekinu kimu. Sooka mu lya mikisa ly'olina okusooka okusekula mu kinu. Bw'omala okusekula eddagala ly'emikisa nga bw'olaba, n'oluvannyuma beera nga oteekamu ery'okweyambulula. Mu kusekula ery'okweyambulula lye lisembayo. Ndowooza ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kakati eddagala lino bw'omala oddisekula bulungi nnyo nga bw'olirabye ery'emikisa lyeryo, litereeze bulungi. Funa akantu akayonjo obeere nga oliteekako. Beera ng'olyanika. Osobola oddyanika mu kisiikirize wava omusana, oba n'olyanika mu nnyumba. Liba lijja kkala bulungi. Ggwe beera ng'olitereeza libeere nga teryekutte wamu, limansemaanse bulungi bw'ogenda oddyanika, oba ku mukeeka, oba ku lusaniya, oba ku lulagala nga bw'olaba. Bwe liba likaze, funa w'olitereka, otoolako katono nga bw'onaabako. Bw'oba onaaba eddagala lino osobola okubeera ng'oyogera, kye bayita okulambiriza. Olondamu mu ddagala eryo n'obeera ng'olyogerako. Okugeza osobola okugamba nti kano kasekera, njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Njagala boosi wange abeere nga nsekera. Njagala omwami wange abeere nga nsekera. Njagala buli muntu yenna omulungi abeere nga nsekera. Ogambe nti ono kayaayaana, njagala omwami wange abeere nga njaayaanira. Omutima gwe gubeere nga gulowooza ku nze nzekka. Ogambe nti kano kafugankande, njagala buli kirungi kyonna mbeere nga nkyefuga. Njagala omwami wange mbeere nga mwefuga ng'akafugankande
bwe keefuga ensiko ogambe nti ono Namirembe, njagala mbeere n'emirembe mu maka gange, njagala mbeere n'emirembe ku mulimu gwange, njagala mbeere n'emirembe n'omwami wange. Beera ng'olonda mulimu kulimu nga bw'oyogera ligenda kukuyamba beera ng'otangaaza emikisa gyo, kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. N'embutamu eyo nayo gyogerako nnungi nnyo, ogamba nti eno mbutamu embutamyeko ebirungi bye neetaaga, embutamyeko emikisa egy'okufuna. Beera ng'oyogera ku ddagala eryo eno nga bw'onaaba. Okuggyako kye njagala okubannyonnyola, mulimu abantu abagamba nti sisobola kunaaba ddagala lino mulundi gumu. Eddagala lino eky'amazima kye nkusaba, sooka onaabe eddagala eryambulula n'oluvannyuma onaabe eddagala ly'emikisa. Afazaali osobola okunaaba eddagala eryambulula ne wayitawo essaawa 4 n'olyoka oteekako lino ery'emikisa. Nja kuba nkibannyonnyola, nja kuteekayo vidiyo mbannyonnyola ekintu ekyo. Kibi nnyo okunaaba eddagala eryo omulundi gumu, ekyo nkibabuulira. Wali obeera weeyambuludde bulungi n'ate lino w'oligattako akadde ako, lino liba lifa ery'emikisa. Nja kuba nkibannyonnyola naye ng'ekikulu kya byonna, naaba eddagala lino emirundi 2 ate mu kadde ke kamu. Linaaba ekiro eryambulula, ku makya obudde nga bukya onaabe ery'emikisa. Ndowooza mukitegedde. Bw'oba onoonya eddagala lino ku ttale, linoonya omulundi gumu, ery'okweyambulula n'ery'emikisa. Mukitegedde? Ebisinga mumbuuze ku WhatsApp, nja kuba mbannyonnyola. Ekyo nkibabuulira. Eddagala lino njagadde mbeere nga ndibalaga enkola gy'osobola oddikolamu, naddala ggwe agenda odditambuza oba ng'oyagala kulitereka, obeere ng'onaabako mpolampola. Kiba kikola bulungi nnyo eddagala lino ng'olisekudde bulungi nga bw'olaba bwe ndisekudde. Beera nga naawe okikola bw'otyo, mu abava ebweru ng'oyagala kuddayokko ne ku ddagala ebweru, kiba kikola bulungi nnyo. Olisekula ennaku z'omala e Uganda n'olyanika bulungi mu kisiikirize, liba lijja kukala bulungi nnyo. Jjasiga oli wa buwe budde, liba lijja kukala. Ate mu bwangu olisibe bulungi mu kipapula, olisiba olyawudde, ery'okweyambulula olisiba lyokka, n'ery'emikisa olisiba lyokka. Gw'aba agenda odditwalako ebweru ku kyeyo, mu abawangaalira ebweru eyo, muba musobola bulungi nnyo okulikola ne mugenda nalyo. Kati obeera onaabako mpolampola. Ate n'abantu bwe boolesa ebweru eyo, mu nsi z'ebweru, obeera osobola obbawaako ne banaabako ng'abaana abo abatatera kujja muno mu Uganda, oba osobola obbawa bulungi ne banaaba. Era oba anaaza mirundi 2, anaaba lino n'anaaba n'ery'emikisa. Ate baba nga baana bato nnyo, abo bo n'obanaaza lino ery'emikisa lyokka tekiba na buzibu. Gw'ofuna bbaafu n'oteekamu ery'emikisa lyokka, n'obeera ng'onaaza omwana oyo omuto n'abeera ng'akula bulungi n'emikisa. Emikisa gye ne gibeera mitangaavu egy'omu maaso. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbeere nga ndibalaga, mubeere nga mulikola, mugende nalyo ebweru. Ate era naawe wali wano e Uganda, naawe osobola oddikola n'obeera ng'onaabako mpolampola. Kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.